Ange herinnya zibu baba naye atakatuga Chiplotiki ngono mukutama emisinde baba yamenyako record mumanye mbozi sijja jogera nnyo kubanga munange ebyapo ebyagundi bino ebya athletics tashabi tabigenda nnyo naye nandyagadde mulabe musajja ono ebintu bimutambulira bitya nawe kosokola bekwene mbozi producer jintereyo olwali tuzze okusimbula Joshua Cheptegei omumanyi champion waffe okugenda okulinnya olusozi lwa Rwenzori ate agenda neggolola simanyi agenda kusooka waggulu bagenda kuvuganya golola naye ali ready okulinnya olusozi olwa Rwenzori mu bitabo biraga nti olusozi ng'olwa Kilimanjaro lukyaza abalambuzi 6,500 omwaka niyo olusozi olwaffe olwa Rwenzori ezimu ku nsozi ezisinga okuba ennungi lukyaza abalambuzi 5,000 katulabe enjawulo wakati w'5,000 n'emitwalo 6,500 kitegeeza nti nga bannayuganda tuli basaale nnyo okuba ntusobola okusobola okuzaamu okuwagira ensi yaffe nga tulambula ku mulundi guno Christmas gye tugendamu mbasaba mukyale mu bifo byaffe ebyobulambuzi mugendeeyo ensimbi twazisaze nnyo okukyala mu bifo byaffe ebyobulambuzi almost a half okuyingira mu national park zaffe. Of course tubakubiriza ndewe mba muze mu national park mubere ne mask zammwe mubere ne sanitizer kubanga tetwetaaga ate obusolo zaffe nazo kuzirwaza. Olwaleero tusimbula Cheptegei naye ne bannayuganda mwena tubasimbudde okugenda mu bifo byaffe ebyobulambuzi. Twagala okwebaza abantu mwenna twagala okwebaza aba UNDP abatuwadde abatuyambako kola omulimu guno ate era nammwe bannayuganda mwenna n'okusinga ekitongole kyambye okuba ntutunda ensi yaffe. Kati ono program gye tulirako tugiyita Tourism Connect naye tuba ne programs ez'enjawulo mumanyi tuli mu kiteekateeka y'okubeera n'ekivulu ekigenda okuba online kya Mama Awards n'ebyonna tubikola olw'okuba nti ensi yammwe twagala okugisosowaza. Tubasaba mwenna okukyalira ensi yammwe mugende mulambule Uganda kuba bw'onoogirambula ojja kusobola okugibuulirako abalala. I think it's a good experience that, you know, being a celebrity, being on top of the world, of course, in terms of the sport. You know, that mine is about, not about myself, but I see it as a positive thing because I inspire millions of people in the world. That's what she told us. Now, on behalf of the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, we flag you off. Our brother, our son, the Muzukuru. You know the Bazukuru are very strong. They were immunized and you see can take on the challenge. We want to flag you off as you go to climb Mount Rwenzori, forgotten in my country. We wish you well. Thank you. Okay, ndowooza minisita waffe Kiwanda mumulabye abaddewo ku gaadi naye nga bambi sorry ntereza mwawo Cheptegei nze ne bagambye ebya athletics byo mujjako nkuba emiggo naye nga ate embeera wetambudde. Congratulations mukwano webale kubanga ate otumbize eggwanga Uganda mu bbanga nesobola kubanga teri akabigenda kubanga mbasiibulira wano wabula ngenda balekera emboozi ya Fake Famake